Abalungi abatulaba tuli mu ofiisi ya mwami Kafeero Colin olunaku olwaleero wano ku disitulikiti e Kayunga era nga twagala tutangaazeko ku nsonga y'omukyala ono. Sente tulaba mubale kujja lwakuba nno tujjidde mu mbeera etali nnungi. Tuli wano tuweereza nze Collins Kafeero ne ofiisi ey'amaka n'abaana n'eddembe ly'obuntu abanyigirizibwa abaana abakazi abaliko obulemu bakadde abalina obulumi. Gavumenti yagiteekawo okulaba nga tuteekawo olupimo lw'okulaba nga buli muntu abeera n'obwekanya n'okuwummula nti buli muntu teri atalina maanyi teri musiru naye tulina okutambula nga tuwuliziganya. Okuziganya bweba teriiwo tubatuuza batabaganya basobole okutambula kuba kati abamu babeera n'abaana nga bato ate nga ebigere we tubijja we tubizza oba balwana nga bayomba ate n'ebibafunye oluusi biggwaawo nga twagala batuule tubeere nga tutereeza naye nga tugezezzaako okutambuza ensonga era ezibadde wano ddala mu ofiisi muno omwaka guno oguwedde zaali ensonga nga 793 naye nga kubaddeko abatalabirira baana abatafaayo ensonga zaali 73. Kati olaba nga ensonga zaali nnyingi ate n'ezimu nga zibaddemu n'okunyigirizibwa. Abasajja abatunze ennyumba babadde ennyumba n'ekibanja kwetudde ensonga 24 naye kati nga tugezaako okukola nga twogera n'omubuuza ssebo olina puroguramu yonna tyanze tunda omala okufuna $1,000,000 ngenda kuba nga buli kimu kitegeka. Kakati n'omulemesa naye bwagamba balemesa naye mba sibalemesa wabula mba mbatunuulizaamu. Ennyumba eno kati okugifunamu $1,010,000 yandibadde egula nga 9 osanga nti ne $1,010,000 ezo olumala okuzitunda bwoti mulina okulyako emmere onozimbako ddi ennyumba. Njagala ng'otunda ennyumba nga waledde okuzimba nga ogenda kuteekako obuteesi oluusi siiringi oba n'okusiiga langi naye nga tugezezzaako okulaba nga tutambuza abantu bwe tutyo. Kati ensonga z'omukyala ono namubiru mwami Colin zitya? Ensonga z'omukyala oyo ng'era abantu abasinga obungi bwe bajja wano ensonga ziba zitambuddemu ku gongo LC ne ziva ne zigenda ku ggombolola ne ziba ku ggombolola ziyita ogenda wala zisooba olusooba abantu bonna ku poliisi ne zijja wano. Kati omukyala oyo mba ndi wano nga mulaba nga nze ssaba bbaluwa ebiseera ebimu kubanga bbaawe ayinza okuba nga anywa n'Owero-C ate musabe ebbaluwa Owero-C tajja kuwa mukazi we ebbaluwa ng'ate banywa n'oli. Kati ebyebbaluwa nabiyimiriza nga nze omuntu ajja buzzi wano n'ambuulira ensonga ye bw'aba alina obulimba bw'alimba tulina okuyita oli wajja wano asaabule obulimba bw'oli. Kati omukyala ng'ajja wano nga ŋŋamba omusajja mbu atunda ennyumba ne ŋŋamba omusajja atunda ennyumba. Kati omukyala mubuuza ennyumba mwagifuna mutya? Nalima twalima ebinyeebwa ne tulima muwogo nga nze mulima gye tupangisa nga twalina akafo kaffe ke twali twagula e Budaada eyo. Ne tugamba nga waliwo obuzibuzibu ate owooluganda mulamu we muganda w'omusajja nga baalogaŋŋana olw'okalenzi. Kati bbaawe n'atuula n'omukazi we n'amugamba lwaki tetusemuka ne tuva wano batubalekere emirembe gyabwe. Era baateesa bulungi nnyo ne bamala ne batunda akafo kaabwe ne bajja e Bugiri eyo ne bakagula ne balyoka bazimbawo ennyumba. Mu mbeera omukazi gye yanyumya nti ye abadde akola obulimu buno obwalijjalejja mu masomero buno ga purayiveti okufunayo ekimu kye baliisa abaana n'okubeerawo bwe batyo. Abaana 7 be balina
omusajja talina kyawa awa kitono nnyo okuyamba omukazi oyo. Naye natuuka ne ŋŋamba kampitewo omusajja tulabe we guli twansala gwa kawala. Kati ne mpita omusajja n'ajja wano ne chairman ne muyitirako ow'ekitundu. Kati ne tutuula mu lukiiko n'abalala ne Yagula naye bajja naye era ne mbasomesa ne mbabuulira omusajja n'atuuka okwenenya. Kati nga kigambibwa nti yali awadde omusajja $13 million mu kifo ekigula $900,000. Kati ne mugamba nti yagula mu tteeka lya gavumenti tukukwata ne tukutwala mu kkomera ogenda ku fayiro y'emu n'eyakuguzizza. Ekyokubiri mubanga mutunda ebintu mukazi we alina okumanya kubanga wano si bonna nti bazze wano bali mu kutunda naye olwokuba bali bakkaanya n'omukazi we obuzibu tetubulaba ffe. Kati ate waliwo n'abaana abato ddala abaana kumpi 6 bonna bato nnyo beetaaga okubeerawo abazadde bombi bakule baveemu ffe enkya. Twatuuza olukiiko bulungi nnyo ne lubeera wano lumu nannyonnyola omusajja n'alabirira ddala ng'omusajja ensonga zimukoze zimuluma naye ne mubuuza kati watunze ennyumba nti natunze lwa bizibu byange ne mugamba ebizibu byaweddewo n'akwata ku mutwe n'agamba ebizibu tebinaakugwawo ne mugamba kati ennyumba sigitunda olw'ensonga nti nze nina wano ekyanteesa wano kuteekako maaso manene gano agabokya oludinga okulengera eri lensi ezo ennene nze nkulengerereyo olw'okuba nno baba bakubbye. Kaakati ŋŋenda okulaba nga tumaliriza wano nga n'oli naye yeenenyezza eyagula ennyumba naye nga ŋŋenda okuwulira nga yakola butter trade n'amuwamu katooyi katooyi kali eyo munda keyakolamu butter trade naye sente zennyini nti yazikwatako nga kiraga nti baleka baamubba oba ne bamuwa akayumba ka $2 million naye nga kali eyo tekuli ttooyi tekuli ki katunyigwe kati wano wali ttooyi awo wennyini awo ku lusebenju akafumbiro si ffumbiro naye bibaatibaati bwe biti. Kati nalaba embeera gye balimu natuuka ne ŋŋamba nina okugendayo nsobole okuba wendaba omukazi oyo ng'azze mba nina otutwala obudde kuba kati tebalina kye balya embeera gye babeeramu nga nayo abaana bonna nga balaba bonna abaana embeera gye balimu nga si nnungi naye ŋŋamba kati kaŋŋendeyo ku kyalo era omukyala namukubira ne mugamba ŋŋenda kubeerawo nzije ku kyalo. Natuukayo ku kyalo chairman nga mutegeeza chairman teyaliiwo kuba chairman bwe tutuula mu lukiiko wano chairman nali nalaba nga yeekuna ne mutereezatereeza ne mugamba gwe taata w'ekyalo ate tukola ku vulnerability bano abali mu mbeera ey'ennyiike eyinza okuleeta depression mu bantu. Omukazi bw'oba nga ebintu bakikola bonna ne bazimba ennyumba omukazi aweereza akasente emitwalo 40 biki n'omusaala gwe gw'afuna gw'ogamba basobole okwezimbazimba wandibadde otunulamu ensonga eyo. Ekyokubiri n'omukazi ne waba temumwagala abaana bano gavumenti etugamba okubakuuma balina okuba sheltered ate nga tuli mu gavumenti pulezidenti kyalwanako kwe kulaba omuntu ava mu ttaka azimbe ennyumba yaabwe nagiraba nga ennyumba nnungi nnyo nga bwe baagitunda ndowooza obukadde nga 120 okusinziira bw'eri mu kitundu mu kifo n'engeri nga togibawa okusinziira ku Wambo family. Naye mu byonna bwe natuukayo chairman teyaliiwo yateekawo olugendo alwazizza biki n'atabaayo naye ebyange nabikola netunula abaaliwo abatuuze abaaliwo ne mbategeeza nti abantu nnyemesezaawo. Naye obuzibu bwe nasanga nti chairman n'abantu abalala beetaaga okubeeramu kati abo tabeeramu ku lwa bano abantu abanafu
bitanze abanafu bulijjo. Omusajja ajja wanaga ati omukazi omutalina magezi muga ati nze nasoma naye nga lina tule oli atalina tutegeragane ku level otegere mukazi wo naye watalina magezi akuumye ebintu byo tewali kibabbye. Kakati omusajja yawulisibwa ate mu kuwulisibwa n'akolebwa bakakweri n'aweebwa akafo tugenda okutuukayo okuyingira gye kali oyita mwa muntu ate ono yali azimbawo ekisaakaate nga tayagala muntu kuyingira mu nnimiro ye. Ndowooza kati ssaawa zino baazibawo dda wonna naye nga omukyala nakomawo wano omukyala neekubira enduulu n'agenda ewa RDC kubanga nze nali siriiwo mu kaseera ako. Nedda omukyala bali bamuteekako akazito k'amaanyi kubanga banyumba baba bali bagyagala. Bwe baagera nga siriiwo ngenda okuwulira nti ate omukyala omusajja ng'akutte ejjambiya bw'agenda kuttira omukazi. Kati ne nkubira abapoliisi ne mbagamba bagende bakwate omusajja oyo bamuleete. Omusajja bamukwata ne bamuteeka e Nazigo. Baalina okumuta mu nnaku ezo bbiri ng'akoze ne statement kuba nali njagala kubatwala mu kkooti ensonga ziggweere mu kkooti omulamuzi aziwulire asalewo ekituufu. Kati omusajja ne baŋŋamba nti omusajja guno bagenda mutta ne bagamba bamutte kubanga already ennaku z'amazeemu nnyingi ebbiri. Ekyokubiri twagala ategedde awandiise tayagala kukuba omukazi tayagala kumukola kizibu kyonna. Kati fayiro ne mbagamba bagireete bwe bagiggya eri Nazigo baba nagiyita wano wama abapoliisi wa wano ewawanika agitunulemu egende ewa omwami wa gavumenti. Kati nali nninda fayiro nga bampise mu kkooti nti fayiro y'omukazi bagitutteyo n'omusajja nze ngende nnyonnyole omulamuzi n'ebirala n'ebiki bye njagala bikolebwe kuba tusalirawo abantu bano mu kaseera ke balimu. Kati ngenda okuwulira bwe baategeera ne siriiwo olw'omukaaga ate omukazi baagenda bugenzi nga bamugamba vva mu nnyumba nga n'ebintu babiggyamu ne bamusuula ebweru. Ngenda okuwulira nti ate oluvannyuma nti omukazi bamugobye gamba nawulira ennyiike naye mu byonna nze nasigala ndi ku kyange. Ne mbakubira ne bagamba njagala fayiro yange nti omukazi ono gw'olaba ono omukazi mubi nnyo. Ne mbagamba omukazi mubi tumuleke n'obubi bw'alina naye mulimu ebintu nga bibiri bye twagala. Ennyumba saagala egende, ekyokubiri n'abaana abato. Namba 3 be bantu abo okwezimba. Abantu bo tebasobola kwezimba kaseera kano naye omukazi bamugoba mu nnyumba ne bagigaba ne bagiwa omuntu. Omukazi bwe yajja wano ne mmala ne mugamba agende ewa RDC akole obubwe y'alina emmundu y'alina ne security agende atunule ate nga n'ekyaleetera RDC kye kimu n'ekyange nti tulina kuyamba abo bennyini abanafu tubalabe tubayambe. Kati omukyala n'agendayo baagenda RDC atwala obuvunaanyizibwa n'agenda wali ew'omukyala oyo gwe yakola naye owa poliisi. Bwe baatuukayo bye nawulira RDC yankubira n'aŋŋamba nti omukyala nga mubi nnyo. Ne mugamba saagadde okole conclusion eyo wandibadde ombuuza lwaki nze nkola ne ku balalu n'ababi nze wano teyandituuse neeyo nandibadde nze namugobye dda. Naye omukazi tumulekere nga bw'ali omubi naye tutunuulire ebintu bino. Ate kakati ennyumba biki biki ne mugamba don't conclude tokonkuludinga if you are to mediate. Ne mugamba nti njagala fayiro egende mu kkooti gye njagala. Ensonga twazikomye awo kati ngenda okuwulira ng'agenze kuba aba RDC tulina bangi. Omukyala agenze ewa RDC omulala atuddeyo okwemulugunya ate nabo ye yamugamba nti agenda ampandiikire ebbaluwa. Kakati yansanga omukazi amusinyaaliza nti tulina biki ngambye muwandiikire. Natuula ne mpandiika mu ngalo ne mpandiika ebbaluwa nga nti bino bye nnyonnyodde omukazi ayongereko n'omumwa ayogera.
paka hadisi namugamba nti njagala typing kandi nange ne typing naye kati nina okuweereza minisita kuba minisita anitwala kopi omulamuzi atwale kopi kati nalina okuwa minisita kopi ye n'omulamuzi naye kati webagenda ewa RDC omukazi okulalaba ebbaluwa ewa RDC namugamba nti this is both criminal and civil bagende omusango mubi nnyo omusajja yeta akukwatibwa nekyamwana akwatibwe kinali ndowooza no RDC alina okukikola ku ddakiika eyo akwata abantu abo kuba nalisaba basiba tereeza ensonga zino bakwatibwa naye ensonga zino mbadde nzirinze wa RDC kakati nga wetuweereza minisita nga nkubira nga mbuuza ensonga zino nimugamba nti ensonga ziri wa RDC neewo naye nze zange nga wenabiwandikira RDC bwetu bwenabikolaki kati ensonga zino nazibawa sawa ziwawaala ennyo tezeetaaga nnyo namakulu kuwawaala omukazi aweebwa ennyumba kati nga nze nga Collins Kafeero avunaanyizibwa ku maka wano disitulikiti eno n'okuwabula n'okulungamya n'okuwa amagezi n'okusomesa njagala omukazi addizibwe ennyumba ennyumba ye ennyumba eddewo n'ebirala bikolebwe naye nga RDC akoze ekyo nalowooza noba minisita asobola okukikolako nze kyenjagala kubanga omukazi oyo abantu bwe battu tulaba nga bafubye okubeerawo twagala babbibwe ennyumba ate nebaba batunda ennyumba tusobola okukola vali wawali tulaba ennyumba eyo oba bagitunda wano omukazi n'omusajja bajja wano bulijjo nga bagaa tutunda ennyumba nengendayo nebaga ennyumba sigitunda nebaga ennyumba yaffe nebaga nange kubanga nina obbalengererayo nti sente zebabawa ntono paka webabawa zenjagala era nekukola n'endagaano n'oli abalekemu bazimbe ennyumba naye tusibye tebyandibadde byamaanyi nnyo kati ngenda okuwulira nga ate bituleeteddemu n'obuzibu n'eri ewaffe ate ne ku poliisi naye nga ffe kyetugamba